Nalinga ebyokusaaga ng'era tulowooza nti General Muhoozi atajja kubeera nga akikola naye kyaddaaki yamaze n'alagira NTV kw'ossa ne Spark TV bibeere nga bijjibwa ku mpewo akaseera ke tutamanyi ddi lwe banaaba nga ate abadda ku mpewo naye okusinziira ku General Muhoozi avuddeyo n'alyoka agamba nti no mu Uganda yeetakkiririza mu bya free press okitegedde nti munnange bannamawulire balina okubeera nga bali guided okitegeera jjukira aba NTV baavaayo ne babaako eggulire ne baakola ku General Muhoozi era General Muhoozi n'avaayo ku mukutu n'alyoka agamba nti agenda sooka yeebuuze ku kitaawe twogera ku President Museveni waamukkiriza okuba nti no munnange bano abajja ku mpewo nga baggyibwako era munnange kyamaze ne kibeera nga ate kituukirira. Subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section yebbisirikirwa kyagenda mu maaso n'okuba nti naabo tola ebyama agambye nti munnange omugenzi yafa siriimu okitegedde nno era n'avaayo naloka agamba nti waliwo n'abawala abamu abeesemberezanga ku mugenzi Kafeero naye munnange mbu yataasa bangi okuba nti nno tebafuna kirwadde ekya siriimu kubanga bangi baali tebamanyi nti ono mulwadde era n'avuddeyo naloka agamba n'okugamba mbu Mmende ne taata we mbu be baateeka eddogo ku mulambo gwa Kafeero byonna katubeere nga tubikuwa. Nasanga omuwala nga muto naye ng'omuwala oyo abeera loitering around buli Pawulo w'abeera ku ofiisi ne muyita ne mugamba gy'amwana ne muyingiza mu mmotoka yange ne mugamba nze sizaalanga ku mwana naye mpulira olunyuma oyagala ki ewali musajja ono n'aŋŋamba nze nzija kuzina simanyi mazina ne mugamba olimba naye sijja kwogera linnya lye wakati ali bweru ate mufumbo okumugirayo bizaati nemugamba Pawulo omulaba nalwala naye nze sizaalanga ku mwana naye olwokuba Katonda yankola emikisa njagadde kukola emikisa nawe genda weekebeza oyinza okuba naazi naye Katonda bwakuyamba ng'oli mulamu kwegayidde bambi todda Pawulo muleke Pawulo ye bwe namukazaakaza n'obusungu n'aŋŋamba neddanza abakazi sinze mbayita nemugasaagala ofune ettima n'aŋŋamba abakazi ze be banneesibako be bansumbuwa muwala agenda okugenda musaayi okuddanga mulamu muwala oyo anjagala nnyo tamala na mwezi nga tampeereza ssimu era yava kuno n'okumu ebweru n'azaala n'omwana n'amutuma luki oluyimba luli kwegamba oyo nayambala ekisa ne nga Mukama nga bwe yannyamba kankolera ono ekisa ne Pawulo ne mpulira nga obudde obwo alina okunyeetaaga nina omujja era ebyo byonna byonna by'owulira basamwasamwa wali tewali amanyi Pawulo ze nali mmanyi ebyama bye ze mmanyi ewamuluma ze mmanyi ki era nga ye atunula n'aseka nga balita abaana. Mu mawulire amalala munnange omuvubuka intaneti gwe yasiimye twogera ku muwanguzi omu ku baali beeyita abaana ab'omugenzi Kafeero yavuddeyo munnange ne bamusondera ssente ezaasobye mu millions 2 nga bamuwadde ne iPhone nga bamuwadde n'ettaka okitegeera no n'ebintu ebirala bingi bannaye mbabuulire muzannyisa amaanyi g'omutimbagano naye teri mbeera ya lubeerera oziiza okera ku makyanga munnange embeera eyo gy'olimu ekukaabya amaziga buli kaseera ng'embeera eteredde kaakati muwanguzi talina na kye yeetaaga kubanga kati kyalina okukola kwe kugula ettaka we banaamuziika n'abaana be baanaazaala okitegeera nno mukwano kale katweyongereyo omuwanguzi wuno avuddeyo n'abaako byannyonnyola mbu yagenda okutegeera nti n'omwana wa Kafeero mbwawo mu 2020 we yabuuliza maama we nti taata we yaani naye mbw ebiseera ebyo maama we yali mulwadde nnyo okitegeera kaakati kwe kumugamba nti taata wo y'omugenzi Kafeero katubeere nga tubikuwa. Katolo wasinkanako ku baganda bo ani kuwona ali close ku baganda bo Stella yemuninyo Stella yekera gumbadde close naye abantu bagamba nti embeera zino ez'obwewembwefu wazijja kwani mukadde mama yemwewembwefu nnyo bwatyo yali talina bigambo omusajja omu yagamba nti owetowaze n'okujja mu bantu nze naziteebereza okubeera nga yes ne maama yennyini
Mama yali muwombeefu. Mama yali muwombeefu. Nga bw'oli. Era nga okumugyamu ekigambo si kyangu. Abateekako ebirabo mwebale nnyo tubalaba. Bannayuganda mwenna abatulaba tuli live right now ne mwami Muwanguzi Godfrey. Yes, tuli ne mwami Muwanguzi Godfrey. Erinnya Muwanguzi ani alikuwa? Erinnya Muwanguzi. Ngawe mugamba nti omupiira nagwagala nnyo. Ngankyali tonyo. Yongeza ku volume abantu bakuwulira. Omupiira nagwagala nnyo. N'okuyimba kati mu bintu ebyo bye naparticipatinga nga nabeeranga nga mpangula. Kati omwana n'abaana nga nti gwe Muwanguzi. Erinnya lye likala bwe lityo. Basebo ne banjabo ndowooza muwulidde bwe yali aparticipatinga ng'akuba omupiira waliwo omwana eyamuwa erinnya n'amugamba gwe Muwanguzi. Okuva olwo erinnya eryo ne limukalako nti ye Muwanguzi. So mbadde manyi mukadde maama yakuwa erinnya lya Muwanguzi. Eryekika maama yakuwa lyani? Eryekika kale wafuna lyani? Bw'otuuka ewa jjajja n'omweyanjulira nti oli mutabani wa Kafeero bakuwa linnya eryakafeero lyeryayimbira. Eryakafeero? Bwentuuka e Masaba. Bw'otuuka e Masaba lye baakuwa? Kafeero Godfrey basanga nga n'erya Muwanguzi nga kweri. Ng'erya Muwanguzi kweri. Kati wano ku registration masomero era obadde okozesa Kafeero Godfrey oba Muwanguzi gy'obadde okozesa? Kati olwo liri lye nakozesa mu kusoma awo P7 yali lyambazi. Mu kusoma P7 wakozesa nga lyambazi. Obubaka bwange buno bugenda eri Minisita Balamu. Taata nkusaba ensonga gye watandika mbadde nsaba ogiwunzike. Abaana be mwakebera bali mu maziga bakaaba. Be mwakebera nga ba Kafeero basanyufu. Naye nga gavumenti erina obusobozi Balamu. Obusitula omusaayi ogwo bosula endaga butonde ogitwala South Africa, ogitwala mu America, ogitwala e India, ogitwala na buli wamu wonna eri abantu abanoonyereza ennyo ne bazuula ekituufu. Saidi zonna buli omwe beere mativu. Ne taata bw'onaagikomya omwami Balamu neekoma mu bbanga abantu bajja kubeera bamativu ku kye wakola. Ssente z'ebigwa bitalaze bw'oba toyinaawo ssente z'ebigwa bitalaze zikola ddi mu gavumenti ya Uganda? Tusaba Pulezidenti Museveni otunuulire mu ssako y'ebigwa bitalaze muggyemu ssente muyambe abaana ba Kafeero kuba bagenda kwetta. Abaana bagenda kwetta, ensi egenda kuwa gavumenti, buli muntu agenda kubeera munyivu olwa gavumenti. Mukwate ssente akantu katono nnyo ku gavumenti kyetaagisa naffe bantu ba bulijjo mbu tukwate ssente. Gavumenti osobola ekintu ekyo mutu kikolere tubeere bamativu n'abaana abeere bamativu omuntu akkirize ensi kyekika kye buli muntu abeere mativu anoonye obulamu obulala okusinga okuyaggayagga omuntu asange munnaamutemi. Mpulidde bagamba nti DNA ey'abaana ba Kafeero bagenda giddamu bagitwale South Africa. Naye tosuubirayo kyamakulu nnyo kigenda vaayo. Gwomanyi okukera ku makya n'ogamba nti mweyongeddemu abaana abalala ku DNA gye bakoze South Africa. Amalwaliro gonna agali e Uganda gakola DNA obeera nga agakubye. Tebasobola era ne bona abagitutteyo nga neera ebivudde nebyo bajjo bagamba. Gwomanyi okugamba nti newabaddewo kensubi eyakoleddwa maama nnyabo abantu bangi baliyo nga abaana babo DNA ezabawandula nga DNA ezabawandula. Kati sagalo ddawo osuubirewo nnyo ekyamakulu sirabawo kyamakulu kijja kubaawo era bajja kusigala bagambe nti abaana bana beba ba Kafeero. DNA gwe yawandudde yamuwandudde. Mama ekyo Balamu abeera azisa amalwaliro agakola DNA Uganda. Oyinza okuguwulira ogutokota. DNA abantu bettidde amaka nga amaka gaggolwa DNA. Maama nnyabo nze awo sisuubirawo nnyo kintu kyamulamwa kiri awo. Tosuubirawo nnyo naye toddawo n'osanyuka nti bannange nabo baakirabye. Tosuubirawo nnyo kyamakulu.
just bagala kubaggala mwabakyayogera mbu nedda ffe abaana katubatwale ku musaayi ffe batuweliza tusi ffe tubetwalire ku musaayi bagala kubaggala. Yeshiba Kalungi avuddeyo bambi n'abotola ebyama n'alyoka agamba nti okuzaala omwana we kumutuusizza mu bulumi bungi naye ate teyejjusa era omwana we amwagalira ddala. Avuddeyo n'alyoka agamba nti yafuna ekirwadde kye yafuna agenda kubeera ng'akitunyonnyola naye era ono omu yagambye nti bambi yamala 2 hours ng'agezaako kusindika 2 hours kugezaako bugeza kusindika. Annange wulira obulumi obwo katubeere nga atumukuwa. I hated my job. I hated my life. I became so I was a bit depressed, but then I have to keep going. I'm the strong one in my family. I'm the strong one in my team. I needed to show that I am here. I am strong. My child is here. I need to keep going. But this thing was eating me up. So I'm on this show now. It gets too bad. I sing one song, this big show, and I froze. I couldn't even finish 6 songs on stage. I worked for this my whole life. Stage is my life. This is what I can do. I stood there bleeding inside, terrified. The world will see my shame instead of my talent. But I gave them every single drop of energy that I had left because the show has to go on, right? I kept going and nobody knew. The crowd was cheering. Afterward, my team held me while I was losing it. I wanted to go back home. I'm like, you know what? Tomorrow is going to be a terrible day for me. Every media house is going to be talking about this. I need to go home and sleep. So I was with a friend called Bobo. Bobo's like, no. She didn't know what I was going through. She's like, no, babe. I think you just sat on a mixer and somebody really maybe poured water on it. So she cheered me up and I didn't want to get in too deep into it. I just stayed. But this was happening to me. How do you look at the people who believe in you and say, my body is doing something I cannot control? And the hardest part was this. The hardest part was trying to explain it. People would ask me, what happened to you? Why aren't you performing the way you used to? Why don't you seem to be you? You're no longer you. Where is that woman? And every time they asked me that, it drove me somewhere because I now started asking myself, what if this is it? What if I'll never be able to do what I know how to do? What if this will never go away? What if this is my new normal, but my job requires everything that right now is against my body can do naturally? It wasn't that I had somehow lost the thing that made me who I am. What happened to me was birth. I gave birth. I didn't lose what made me me, but I gave birth. And after giving birth, I got a problem society calls usually normal. Because I talk to some of the new mothers, I'm like, this is happening to me. They're like, no. You know what? It happens. Give it 6 months. When the baby is 6 months, it will stop. If there is a woman out there that is going through this, there is a name for it. There is treatment for it. I'm speaking today because with all the resources I have gone through so much with all the resources I have before understanding what I was suffering from, because nobody told me about this. I brought a human being into this world and my body paid the price that nobody had prepared me for. Do you know what it means to spend 10 hours in labor bringing a child into the world? That's not even the worst part. You push for 2 hours. So in the process of pushing that much for 2 hours, I damaged my pelvic floor. Let me get deep into it. And I wish somebody prepared me for what came after, because when Emil was born, everyone checked on the baby. Was he healthy? Was he feeding? Was he sleeping? And thank God he was. Every mother wants that. But nobody asked what was happening to me.
and there was something happening to me that I didn't even realize in the moment. It took me some time. I had to come back now. I started skipping the rope. That's when I realized something is happening to me. Ensonga munnange za Salt Media akosa n'eyabadde omukozi waabwe Dora tezinnaggwa. Kakati ono eyali omu ku bakozi oba yakolerako ku Salt Media avuddeyo naye n'abaako byayogera. So njagala bagamba bannayuganda jangu okube Pastor Bugingo okoleki bannange mwekamba buulire, it is not a matter of kuba. Okusinziira ku bakigatto bange oba gennoonyereza n'enfuna, nze nnabagambe siina we ngenda kujjira kube Pastor Bugingo for your information. Mwena ali bangamba bye mwabadde muŋŋamba. So kati olunaku olwaleero njagala Jimmy yani Dora Jimmy Dora simanyi Jimmy biki Dora okimanyi nze ngenda kukolesa erinnya limu Dora okimanyi obadde muganzi nnyo wa Pastor Bugingo. Lwaki ovaayo n'ogamba abantu amazima ekyakugobeza? Vaayo buli bannayuganda amazima ekyakugobeza nga bwe wavaayo n'ogamba nti omukolo baawo ye yagukola. Ate okusinziira ku kye nnafunye abakozi b'okusolta abaana ba Salt bakusondera ssente ziwera ddala ndowooza almost ezibanga tezaawera miliyoni 15 zaalinga mu 13 okusinziira ku mawulire genfunye. Then Dora gw'obadde ovunaanyizibwa ku bulango. Bw'obanga gwe obadde ng'ovunaanyizibwa ku bulango, nze mbadde nga nkulaba ng'okola n'ono omuwala omulala ono sometimes mukolayo obuntu bwammwe akantu ako ne mukakola ku YouTube channel, is it TikTok? I think TikTok. Ali ono omuwala omunene yadde oba muzibula atudde akola muzibula atudde program y'okumakya. Naye Dora, like you never came out okusiimako abantu ba Salt bye baakukolera. Abakozi nga junior staff ndowooza baakuwa miliyoni ziwera ndowooza nga 10, 13, 15 awo. Then omusumba ng'omusumba Bugingo ndowooza ye okusinziira ku ge nnafunye yakuwa miliyoni ziwera nga 25. Dora gw'obadde ovunaanyizibwa, you were in charge of marketing I think. N'okolera station loss ya miliyoni nga 7. N'osooka weewambamu according to what I got ne weewambamuko. N'oba nga tokyajja ku mulimu ng'olimba abantu nti anti omanyi bwe navudde mu wedding ne baŋŋamba bwe navudde mu mikolo si wedding I think but bwe navudde mu mikolo ne baŋŋamba I don't know ne baŋŋamba nsooke mpumulemuko nsooke nkole bati naye nga weewambye nga ssente z'abandi okusinziira ku bye nnawulidde. I don't know wazibuza wazibba tukozese which I don't know. Comment section help me. Abakozi ba Salt comment eyo story abagimanyi comment. So for you bloggers who are out there, it's not a matter of kuwulira nti Pastor Bugingo yagobye omuntu ne mugenda Bugingo yagobye omugundi n'amuteeka ne mugundi n'amwonoonera. Have you found out why? Lwaki fe abamu tebatuteeka mugundi like in the newspapers and chichi era si bwe yakoze naye wabeerawo ensonga mwe mwebuuze lwaki abakozi abamu tebateekebwa mu papuleezo oba tebateekebwa ku Facebook oba tebateekebwa ku mikutu kale. So nga bwe mugenda okukola interviews, I would advise you bloggers who are out there mukoleko research kunoonyereza. Gwobeera gwe omukozi n'abulankanya ssente ziwera miliyoni nga 7 naye ziba just miliyoni 1 oba 2 mu business yo. What would you do? Segeera. So nze I think Dora bw'oba olina interviews z'oli mu kukola oba ze wakozeeko oba z'okola oba olina ebigambo bye bagambye ba bloggers bakube mu Sumba Bugingo, I think it is not right. Wagwe ekituufu okimanyi. Wabulankanya ssente oba zaabula oba wazikola otya gw'omanyi okitegeera. So ekyokugenda nti ba bloggers bakube mu Sumba Bugingo bakole batya you know obadde muganzi.
nze okusinziira ku byembadde ndaba shows zo ng'oli ne Susan eno nane nga yeeronda Susan Makulu oyo gw'olaba not everyone nti aba mukwano gwe era Susan bw'aba akwagadde nno aba akwagadde Susan bw'aba akwagadde ayagala naye obadde muganzi n'ali kusabye bw'oba olina interviews z'okola oba bw'oba olina by'oyogera ku Musumba Bugingo oba ku Salt okugoba kola ki ne bwe mbanze mba nneesasuza mba nnina okuyita oddemu okole nkugobe oswala osembe nakyo after kunkozesa loss oba okunziba okitegeera so I think bw'oba olina interviews z'okola bw'oba olina ba bloggers b'oyogera nabo bw'oba olina ki 70 million is not little money nze ngamba I think it's not the end of you ojja kunoonyaako awalala but when you're doing your interviews nsaba oba nnyonnyole nga bye njogedde nti ba junior staff baakusondera ku ssente z'omukolo Pastor Bugingo n'akuwa I think either 20 or 25 million I'm not so certain kusinziira ku mawulire ge nafunye but I think some of the things we have to be so genuine when you are talking them out because nze abankubidde tebagamba jangu omwana awanda muliro be bamuyite waka nga kyalina mu live ye ne bamuzza nti ajja akole ABCD ate ne bamala ne bamugoba ne bamuteeka ne ku mikutu so nze njagala gamba ba bloggers who are out there nsooke nga mubuuze lwaki omuntu ono yagobeddwa bw'abazze nti tukube gundi lwaki ayagala tumukube wabazze you know okitegeera so nze bya Dora ye Dora oba James Dora oba Dora I don't know but okusinza ku bye nafunye byebyo justice for Pastor Bugingo justice for Salt Media kuba baaluzinga ssente zaabwe nnyingi nnyo so blogger yenna n'akola story yonna ng'olowooza nti ogenda kukuba Pastor Bugingo ku ssaawa zino biki mukugamba mukwano sinziza ku bye nafunye manyiza sibuukira kintu nga sinnafuna info nzija ne mbabuulira what is true and what is what. Dora sikuwalana. I don't do anything. I love you as a Ugandan. Ng'omukozi abadde akolako gye nakolerako. Naye amazima gabeere mazima gasigale nga mazima. Ba bloggers abaagala ku interview aba abantu bonna bonyumya nabo bagamba amazima oba sente eziwera zikunukkiriza oba like I don't know but I was told sente ezabula it's like the money the company lost is like 70 million shillings. So ngokola wakati mukola interviews zo mukola programs za YouTube mukola ne ba bloggers abenjawulo mukunyumya emboozi zo eza Salt and what have you nsabo banyumize ebyo byonna era nsabo bagambe no bagamba nga ba staff we basonda sente zaabwe z'omukolo gwo ne pastor n'akuwa sente nyingi nnyo ez'omukolo nkolera abantu so namawade balowooza nti ngenda vaayo nkube pastor nkole biki no I don't have that time. I am there kukolera abantu. I am there to speak truth and only truth. Mbere bulungi ka weekend akalungi. Bwete etambudde obadde mulabe mulungi olekwe kumira ku News Park channel kankusobere ngo subscribe ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.